Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna era nga ezo z'embeera ze. Mukama akola. Ekyo nno nze kyempeera obujulizi ku lwange nti Mukama akola kasita omwesiga. Omuliro gukyaliko mungiko naye bijja kuba bulungi. Mayigo njono saagala asiirire kubanga wasiirira abansala tewali n'omu ayagala kugula kintu kitajja mu muwendo gw'ekyo kyasasalidde. Omulimu guno mulungi nnyo ogw'okwokya gonja era nze omulimu guno gwe nkolera ddala ebbanga ddene gundabirira mwattu nze wange n'abantu bange bendi nabo guweerera abaana. Oyinza okulaba nga atalina kyenkola naye mwattu nkolera ddala era nze abakasitoma bange mbaweza abammala naye nalokoka. Bwe nalokoka nze Mukama wano wampeera obugabirizi bwe. Nsingira ddala bangi nno nze gwolaba. Nsinga abaana abawala abanoonya emirimu ne bagifuna ne baginyooma nti gibawa obusente butono. Naye nze olw'okubanga era sinze yasoma ennyo ekiri awo saayina nnyo kweroboza mu mirimu. Nakola guno era we gwannamira nenkyebaliza Mukama. Lwaki nzize okufyalinga nammwe abantu ba Mukama mwenna okubalaga obulungi obuli mulimo gwange guno gw'okwokya gonja. Mwana wattu gonja ono gwolaba iffe abamusuubula ate tebamutuseera nnyo. Batuwa ku bbeeyi esoboka tusobole naffe okufunako amagoba kyenva ngwenyumirizaamu. Ate n'ebifo era we twokyera tebatubigika nnyo omuwendo mungi kubanga baba bakimanyi obunaku bwaffe. Kale sigwevuma mu bufunze omulimu guno gunkoledde. Gonja ono awoomera bangi nga nange kwendi nkola ate nenfuna n'emmere mulyako. Naye ninamu olumu nange ebinsoomooza. Omanyi ffe tuba n'obubiinabiina oterekayo olunaku 2000 oba 3 bw'otyo. Naye waliwo olumu gonja ono naye bwantabukira nga bw'omanyi buli lunaku terusobola nga lufaanagana. Kale najja asulawokko. Bambi bw'asulawo nze gye mujja mba namulese mutunda mumalawo. Kimanyi olumu okundeetera ebibuuzo bingi kati ono mukolere ki? Ayagala kutta ate magoba? Mukomyawo. Gonja wange ne mutunda. Naye bambi tabeera mulungi nnyo ng'ono abeera fresh. Kyensobola okugamba nyinza oba kyenkola si kya butuukirivu naye Mukama musaba nsonyiyireyo. Naye omulimu guno gufuuka gutya omubi wankubadde nti ate mulungi. Tumanyi abantu b'obutale abatusuubuza gonja gye bali era n'ebintu byabwe ebiseera ebisinga batera obbireka ku midaala gyabwe. Kati nze nina abayaaye bange nze benkolagana nabo ne mbawayo akasente akatini akatatuusa muwendo guli gwe nenaggula nze ne bansomolerayo mu magezi nze nentambuza bizinensi ate nadda ku olwo. Naye mwana wattu nalokoka era nze ndi mulokole gwolaba. Kale n'olukulu lw'ensonga eyo tekigenda kunnemya nze kubeera na ssente kindeetera ate okubeera mu bwavu olw'okubanga nalokoka. Katubeeko ebintu ebimu bye tuteekamu amagezi agaffe amazaali tubeeko ate kye twetuusaako nga tetulindiridde biro bya Mukama. Nkugamba kinno nti twayimiridde mu kyawandiikibwa ekigamba nti mulimo ki omuntu gwakola gonna gonna era amagoba akigaafuna mu mulimo ogwo wansi w'enjuba. Ekiri mu buulizi olunyiriri olusooka vaasi ey'okusatu owagamba nti mulimo ki magoba kigojja mulimo gwonna gwokola wano wansi w'enjuba. Olina okumanya omulimo gwokola nti gwa butuukirivu oba si gwa butuukirivu. Guno omulimu mulungi era tegulinaako ebikontana n'amateeka ga Mukama kubanga situndda mwenge naye nange nkoleramu ensobi. Kati awo njagadde okukubiriza bannange mwenna abooki ba gonja ng'okolangako ebyo bye njogedde nti osobola okwekolera entegeka neweekubira ekkubo ku lulwo awatali kkubo neweeyanguyiriza okufuna amangu kubanga ebintu olumu bigaana. Ekyo ekintu kyokola munange si kya butuukirivu kyali kulemesa okusanga erinnya lyo mu kitabo ky'abalamu ku lunaku lw'enkomerero ate n'ogamba Mukama nze ovudde ku kyokunjokya naye nga gwe wabyereetera. Kale nawe ekyawandiikibwa kyenjagala okugabanako nammwe kiri mu Zabbuli 112 olunyiriri olwokutaano lugamba nti alaba ebirungi oyo akola ebyekisa. Alaba ebirungi oyo akola ebyekisa awola alinyweza ensonga ye
bwalisalirwa omusango nti alaba ebirungi oyo akola ebyekisa awola alinyweza ensonga ye bwalisalirwa omusango. Bw'obanga okola birungi ne bw'olibanga osingisiddwa omusango ng'okola birungi gwe ŋŋamba, Mukama ajja kunyweza ensonga yo kubanga agenda kubanga akutambulirako amanye entambula zo zonna n'ebikolwa by'okoleramu. Tolisingibwa musango, alibeerawo kusaidiye okuwolereza. Naye bw'obanga okola bino byenjogeddeko kizibu nnyo Katonda okubeera ku luyiro era ojja kumaliriza ng'omusango gukusinze. Kale munyenye yakaya kuzukuseyo yakaya Yesu yakubona mazima n'obulamu tuzukusizza mwenna abakibagonja ate nammwe muzukuseyo emunyenye endala ffenna tuli bakwaka Yesu yakubona mazima n'obulamu nkoleddeko wano kugonja mubeere bulungi Mukama abawe nnyo omukisa.